tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gye musinzira okubanga mutulaba tubaagala nnyo. Guno omukutu bagwita There is Still Hope. There is Hope twebeerayo testimony ne tish eri abo abasasula school fees. Ku TikTok osanga ku There is Still Hope ne Tish TV olulimi Olungereza so okubanga ate otukula kitundu kyaffe kyakusatu ky'olunaku olwaleero tukkiriza kyekiyinza okuba nga kyekikomekereza oba nga kyekiri ekikomekereza puroguramu yaffe y'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuddiza ekitiibwa n'amatendo mulimu tukujja ng'otuluŋŋamye mu Kristo Yesu Mwana Katonda omwe mutusabidde. Amiina. Olunaku olwaleero gyatutunulire okuloota ng'obuuka. Okuloota ng'obuuka mu bbanga kitegeeza ki? Eno abantu bangi baloose nga babuuka. Ekituufu. Abamu ne babagamba ddogo. Abamu ne babagamba simanyi bw'ogenda kufa. Which is impossible. Ekitasoboka. Manyi ebirooto byonna it depends. Olina okuba nga okola spiritual study. Kati njagala okutegeeza nti mu nsi ey'omwoyo osobola okukola buli kimu. Kisobokera ddala. Buli kimu osobola okukikola. Kati ekitulemesa gwe guno omubiri. Guno omubiri buli w'oguvaamu oba buli w'ogukakanya wansi Pulira. osobola okukola by'obadde tosuubira. Okola eby'amaanyi. Guno omubiri gutulimitinga nnyo okuba gwansi gukoma wano. Tegutegera bya mwoyo ate nga byagala okukola byaki bya mwoyo. Pulira. So bangi muloota ng'oli kuvuga ennyonyi. Omanyi be bagivuga? Ate kati nagivugako ddi. N'oloota ng'oli kuba mundu. Ngikutte. N'oloota ng'oli kuvuga tanka. Naye obuliwo wano gasaba gikuwa tosobola. Naye mu nsi ey'omwoyo buli kimu okisobola. Kisobokera ddala. So guno omubiri gwekola ki? Gwe gutulimitinga. Ate toloota ng'obuusaale ne bagamba okufa. Mtu ogenda kugenda. Mu nsi ey'omwoyo osobola obuuka. Bwe kiri. Okuba wano physically gezo kubanga osobola otanga obuuka ova ku kalina y'abiri n'ogwa n'otafa. Kigezeeko. Tugera kugira wadde bulanga. ng'ova ku mufene ojja kugwa omenyeke. Nti ku munaana tugira. So okuloota ng'obuuka tebakulimba nti it's all about death. It's all about okuba nga kimanyi mizimu. So 80% bino ebirooto bibatuukako. Ku bantu 100 8 baali balooseko nga babuuka mu bbanga. Eri abakulisitaayo n'abatali bakulisitaayo bonna bakola ki? N'ababiroota. Yokaana 3:8. Yokaana 3:8 egamba bweti empewo ekuntira gyeyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gyeva newankubadde gyegenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna alizaalibwa omwoyo. Ng'empewo ekunta negenda gy'otategeera. Neeba gyetageera negenda gy'otategeera. Kisobokera ddala naawe. Azaalibwa ki? Omwoyo. Osobola obuuka. N'ingenda. Okuuka ng'empewo wamu obanga kizuukirizi. Abakugoba ngo balese kilometers. So kisoboka spiritually. Ebintu byonna bikola ki? Bisobokera ddala. So abamu babiroota bagamba msimanyi eryo ddogo bakuloze. Tusobola kuloota ng'obuuka. Ebyo si biki? Si bituufu. Era tukiyita spiritual ignorance. Obutamanyi obw'omwoyo. Obutamanyi obwaki? Obw'omwoyo. Kakati gyatutunuulire. Pulira. Okuloota ng'obuuka. Okuloota nga mbuuka. Kitegeeza ki? Awo we tuli. We tuli kubanga maye bino ebirooto bwe balina ng'egyabivunula. Ekituufu nnyo. Ate ekizibu kye mulina nti mwe mwagala general answer. Temwagala specific answer. Temwagako bitundutundu toba kino oba kino. Wofuna ekirooto kibeera ne specific answer ne general answer.
Kibaako kyekirambika ne answer eyawamu. Kati oyinza okuloota ng'obuuka naye nga bw'obuuka nabwo bamanyi Ndi ate mbamanyi. kati eyo answer eba ndala. Kati wenkuwa eri genero nti okuloota ng'obuuka kitegeeza ekiti temba nkuwadde enfu. Mba nina okuwa specific answer egenda mu ekyo okusinziira ku nnyinnyonnyola gy'onnyonnyoddemu. Ennyinnyonnyola egenda ekyusa amakulu paka we tutuuka ku matuufu gennyini agajja mu ekyo ky'okoze ki ky'oba oloose. So, for a spiritual filled Christian, it is a sign of spiritual strength. Okuloota ng'obuuka eri oyo omukkiriza eyajjuzibwa omwoyo kabonero akalaga nti oli w'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Olina amaanyi ojjudde kubanga oloota nga tosobola kubuuka kitegeeza spiritual immaturity. Si maturity, kitegeeza mu nsi ey'omwoyo oli powerless. mba sirina maanyi. Naye woba ng'osobola you are spiritually strength. Mba nina kati amaanyi. Mpulira. Kati njala tutunuulire okuloota ng'obuuka naye nga bakugoba yanjawulo. Kati njala bino ebyoto mu ngeri ey'enjawulo waliwo kubanga obuuka bibyo nga tebakugoba. Naye kakati mu kubuuka kuno waliwo akufuumuula bandi bubi bandi kubutaanu emisinde. Okitegedde? Mpulira. Kati mu kukugoba tulondayo ekirala bakukwata njoba nedda. Oba nedda bweba tebakukwata that is victory. Mbangudde obuba buwanguzi. Waliwo enkwe ne pulani z'omubi zateeseteese wabula kasita ozuukuka nga takukutte oba osimattuse oba omuwangudde. Oba waliwo embeera gy'oli kuyitamu naye buli w'ozuukuka nga odduse n'obaleka that is victory. Naye buli w'ozuukuka nga bakukutte kaba kabi. Nzire mu kwegayirira kaba kabi oba okyali baba bakyakulinako obuyinza oba okyabulamu. So olina okuba nga bakugoba naye ate osobola obesimatukako you escape nodduka. Aye no waliwo ekirala nti mu kudduka kuno waliwo okuba nga tebakutte naye nga they are nearby nga bandi kumpi. Era omuntu oyo aloose nga bamugoba naye nga banadde omukwata oba we basekumpi naye omulaba aba n'omubiri gwesikamu gwesika aba akozesa force alaba bagenda mukwata ng'awaliriza baleme mukwata. So kati bw'ozikukira awo olina okwongeramu okusaba oyongeremu kabusita oba oyo yetaaga okuba bw'okola ki ng'ate weeyongeramu ddala. ate buli w'oloota you are flying away from danger. Ng'odduka okuva mu kabi oba obadde mu kitundu naye nga waliwo akabi akatuusewo nolanga obuusa ogenze novaawo sign of victory. Era naye nawe obuwanguzi nabo buki buba buwanguzi buwanguzi. Okuloota with someone ng'olina gw'oli naye waliwo okuloota with someone you know someone you don't know. Kati kino kiri genero okuloota n'omuntu okubuuka n'omuntu omuntu yenna tomumanyi oba omumanyi kitegeeza ki? So bwe woloota nga obuuka n'omuntu mpulira ng'omuntu oyo tumutegeera oba omutegeera olabira awo mubuuse mugenze wamu oluusi muli kiguruupu ebinyonyi mubuuse mukola ki mugenda It's a sign of being careful. Olina okuba omwegendereza. Gendereze mulira gw'oyita naye kabi kayinza akabaate ayinza okukonkona kayinza okumugwira. Okitegedde? Nkitegedde. Ekyokubiri mpulira tolina okuba nga otunulamu ekyo kirooto location you are flying to. ekitundu ky'obuukiramu mubuuka naye mubuuka wawe mutandikidde okubuuka ye mubuuka mulagawa. Olina okubitegeera byonna ebyo olina okuba okubitegeera waliwo okuba nga mubuuka nga muva awantu awalungi ate muyingira wabi.
nayo birala ate ebyo. Ekyo ate kitegeeza kirala. Olw'okubuuka nga muva wabi muyingira walungi. Ekyo nakyo ki? Nakyo kirala. Kati generally kitegeeza be careful. Olina okuba omwegendereza. Okuba ki? Omwegendereza ennyo. Omwegendereza. Kati n'okubuuka n'omuntu gw'otamanyi. Ekyo nakyo yakuba kwegendereza. Kati lwekyo kiro tugambye nti weegendereze gw'obuuka naye. Omumanyi oba tomumanyi. Oba omumanyi mubuuka muva wamulagawa. Oba tomumanyi muva wamulagawa. Akutwalawa. Ebyo byonna olina okwanga okola ki? Ng'ate obyegendereza. Obyegendereza. Kati ekirooto ekyo kiba nga kiva eri Katonda nga mubuuka. Kulira. It is assignment. Guba mulimu. Wabawo assignment, mission. Eddimu ery'amaanyi. Awo mission eba bategekeddwa. Oba nga muyinza okugikola as a church. Oba ttiimu. Nga waliwo mission ebategekeddwa oba there is a purpose God byayagala mu completing. Okiba nga kyaki? Nga kya Bwakatonda. Kakati bw'oba nga gw'obuuka naye tumumanyi stranger. Omugwira bakutamanyi. Oba nga obuuka ne stranger. Kakati a stranger mu kirooto is a vessel of enemy. Kiba kibe kya mubi kyennyini. Omuntu gw'otamanyi mu kirooto olwoba nga obuuka naye. That is a vessel of the enemy. Omulabe kyakozesa. Era manya waliyo akabi akajja eri obulamu bwo. Olina okuba nga weegendereza kati abantu b'ogenda osisinkana b'ogenda okukolagana nabo mwandibeeramu veso omubi gwagenda okozesa ey'omubi gy'agenda okozesa asobola ate okukuba akusawule. Okitegedde? Kitegeera. Kati flying from an enemy. Obukwa ng'ova eri omubi. Omugezi okuba nga mulina we mutudde muli alola n'obuuka n'oba ng'olaba obalaba obatunuulira. They look to be enemy mu kirooto. Olaba abantu si balungi n'obuuka n'ovaawo. Okitegedde? Nakyo nkitegeera. Oba nga bamutudde awo kabagabaga naye omuntu ow'omunda nga tali comfortable. Natandika okuba nga asensinga naye bano abantu bendi nabo bano bandibanga si balungi n'ebiruubirwa bye balina si birungi kituufu n'obuuka n'ovaawo. So spiritual status is good. Kale kitegeeza mu abalya fiizi musaagala kudda mu luzuuku iza okwerabira. So buli wolota ng'ova eri abantu b'osensinze obulamu okubeera dangerous. It's also a warning. Abantu b'okolagana nabo kituufu. Abantu abo bandibanga they are not happy of your success. Nga si basanyufu. Ng'era mu kusaka naawe mu kunyumya naawe balina olukwe. Balina olukwe baluka. Mutulawo ne museka ne munyumya naye nga waliwo olukwe olugenda mu maaso lwe bakupulaningira obutali lulungi. Era Mukama agaye kiba kisoboka. Beesaleko mpola. Sooka obeesaleko. Kandi okuba ng'otta ku bigere w'obadde so open gye bali tandika okuba nga ogalagalawoko ku nzijja ezimu. Otherwise oyinza obutakwasaamu wandiviiramu awo. So ebyoto by'okubuuka I think simply bitegeeza ekyo. Olina making sure byabadde bitya tebakukutte oba bakoze ki oba bakukutte muganda wange it becomes bad. Naye ekyo ekyokuba you are successful. Aye n'ekirala okulota ng'obuukira mu byalo byegwammwe nakyo kibi. Nze mbadde meekasamba ddi mu bintu mbeera mu bbanga. That is limitation. Limitation. Obako ekkugiro. Buli wolota ng'obuukira mu byalo byegwammwe obako ekkugiro. Ate bano abalota nga babuukira mu bibira. Tumbeera mu kibira olaganda kiki kino n'ovayo ogamba yes. Ate kati olaba waliwo okulota nga
obadde oli mu kibira ng'oli stuck n'olota ng'obuuse n'ovaayo. That's a good one. Naate okulota nga otuuse awantu wadde obuuka n'obulira mu kibira. Ganda wange saba kuba mumansi awo life is going to become problem. Oziwo wennyini. Manyi balootuka nga you don't see where you are going. Naye bw'obadde ne success move nga nabandi bagamba nti oyo bw'olaba oyo motoka zaalinga bugaali zaaliwo baali b'amaanyi. kati ekizibu nti bino ebirooto tubifuna naye ate tetutegeera kyebitegeeza. oyinza okugamba okubuuka naloose embuusa naye ng'ate munaye ngudde mu mazzi ngudde mu nnyanja ate nga ngudde mu kibira naloosembukira mu nsozi bitegeera mu nsozi eyo babitegeeza ki oba engeri oliwo obunyogovu ngende eyo ndoota nga ndi mu kibuga ate babawo abangoba emisinde baddukako era okulaba ate ndi mu kyalo kyewaffe eyo naye tebankutte ate nga ndi mu kyalo kyewaffe mwe nababuliri tebankukutte it's fine naye ate kino ekyokuba ate wadde sodda mu kyalo kyewaffe kyonoonye buli kimu kyonoonese buli kimu kiba kyonoonese olinayo kukuba olina kukuba nga ova mu kyalo kyewammwe ogenda walala so omubi aba alina obupango muganda wange okufutuula mu kibuga odde mu kyalo ayinza osikulembeera ekuwaliriza nobanga totunze bino ayinza oleeta ekirwadde aga naye ono tumutwale tumujanjabire mu kyalo abe awonera eyo akasuka eyo jatusumbwa nga tumuzaayo ng'afudde. So ebirooto olina okuba nga wakola ki obyegendereza oba nga ate obifunye. Ndowooza tugenda kuba nga ate tuwumulamuko katono ate tujja kuba nga ate tukoomawo ekiba kisoboka n'ekitundu kyaffe kijja kubeera kyakuna. Mubeere bulungi ate era mweraba mwe abatanakukkiriza Kristo si mweraba kkiriza Kristo abeere omulokozi era mukama w'obulamu. Ajja kuba nga akukuuma ebyo byonna ebikugoba mu kirooto ebyo olootaga giant aganene gakugoba kibinja ng'oli omu naye abakugoba kibinja ebirooto by'okubuuka ebyo muganda wange birina amakulu mangi okusinziira engeri gyekikoze ki mukama tukwebaza olwa buli omu alabye era tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga byonna ebyo bagoba ebigenda kuba nga biraba mukisa Kristo Yesu. Gamba Yesu leero kijja gy'oli obulamu bwange era omulokozi era mukama obulamu twala n'akamwa kange nsikiza n'omutima gwange nti ndokose Kristo Yesu amiina. Kale mwebale kubeerako ndoza katwetolemu katono tujja kuddayo n'ekitundu kyaffe kiyinza okuba nga ate kisembayo olunaku olwaleero. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.